Breaking news amawulire nate agava mu UPDF asaako n'ebitongole ebimu ebikuumaddembe mu ggwanga erya Uganda ag'omunange tegawomya tooke n'omundi n'ogumu. Omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba ono nga CDF ow'amagye ag'eggwanga lyaffe ate era nga ye mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni essaawa ya kakati munange ate alindiridde okuvaayo okuwamba obuyinza olw'ebikola munange ate byayongedde oba olw'obubonero bwagenze maaso n'okwongera okulaga ensi ate munange ate yayagala munange ate okuddira kitaawe mu bigere kati n'omunange ate ayongedde n'alaga ensi nti yalina obuyinza era waddembe munange okusalawo kyonna kyabeera munange avuddeyo okusalawo. Bwe butuukidde olunaku olwaliro omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'akakasa nti aba officers almost 20 oba batopu army officers mujje erya UPDF abawera 20 bano munange ate bavudde ne bakwatibwa era ne bateekebwako emisango etali gimu ate etali gimu munange ate egyekuusa kuba nti bano babadde balina enteekateeka ezogenda maaso munange n'okulya mu nsi olukwe. Kakati nno ajjukira nti kati nno ku ntandikwa y'omwaka guno eno tulaba jino abatali bamu abagenda maaso n'okufa mu mpeeta tegeereka ne butukidde olunaku olwaliro gavumenti ate vanga na report intongole ku butya bajje naabo bwe bagenda maaso munange ate ne battibwa kyagenda okuzuulwa nti bajje naabo balina munange ate omutima ogulumirirwa bannansi abagenda maaso n'okujonyesebwa munange ate ku biragiro by'omukulu ono amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba. Kakati nno wetwogerera bajje noobo omujjuka bonyinyo okwali General Sande omujjuka bonyinyo yali akulira Barracks ey'Ekasijjagirwa era ngono yali akwatagana eno nga Barracks yali ekwatagana bulungi nnyo n'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba ogenda maaso n'okukwata abaana ab'enkyukakyuka mu bendobendo munange wali eri Masaka. Kati nno ku ntandikwa y'omwaka guno eno mwavaawo ne mutegeera enfa y'omukulu amanyiddwa nga Brigadier Sande Mbusimanyi yagenda maaso n'afunamu kataataaka n'akola kinadisibwa mu ddwaliro General Omulala yagenda maaso n'afa nga wakayitawo just ennaku mbale mwamutegeerako bungi amanyiddwa nga General Francis oleye munange yagenda munange ate n'afa. Ati nno ekiri magye ag'eggwanga aga UPDF si birungi munange n'okutwaliza awamu. Kati nno bajeno abamu ku bajeno abagenze maaso n'okukwatibwa benjagala okuwaako era nkuwena bifo ki munange babadde bagenda maaso n'okuddukanya mu magye ag'eggwanga lyattu nate erya Uganda ku biragiro by'omukulu ono amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba essaawa ya kati agenda maaso n'okwogera byonna byayogera nga teyinoomu amukuba nga agezaako okulaga teyinoomu amukuba ku mukono teyinoomu asobola kubeera kumulemesa kyayagala kukola era nga ne mu kaseera kaneeno waliwo enteekateeka ez'okuvaayo munange ate okumuwamba. Bw'otunuulira bajjenoozi baneeno abagenze maaso ne bawambibwa kigambibwa nti baneeno babadde balinako enkwatagana gye bakwataganamu n'abantu ababulijjo babadde balina enzikaanya gye bakkaanyaamu n'abantu ababulijjo ogenda mu maaso n'okulaba nga balemesa Muhoozi Kainerugaba okwemera nga ate okukwata obuyinza obw'eggwanga lyattu erya Uganda. Kakati nno bino bigenze mu maaso n'okweyoka omukulu namanyiddwa nga Muhoozi agenze maaso n'okukwata batopu army officers nga kiraga nti baneeno balina enkwatagana ey'enjawulo n'omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira nti nno ennaku z'omwezi nga 14 Bobi Wine bwe yakwateko omunange n'afuluma eggwanga eryaffe erya Uganda nti kyateeberezebwa nti Bobi Wine akatamika yagenda maaso n'ata yalaga nti abamu ku bamuyambako okulaba ng'afuluma eggwanga mwalimu abakazi n'abasajja abali mu uniform munange ate ez'ebitongole ebyokwerinda. Bwano omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba yagenda maaso n'okutandika okwekengera baani abatuufu abagenda maaso n'okuyambako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu munange ate okufuluma ebweru w'eggwanga. Ne butukidde olunaku olwaliro His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tavangayo kwogera muntu yenna oba musirikale yenna eyavaayo kumuyambako kulaba nga ate afuluma eggwanga Uganda. Ne bwe yabadde amentioninga amawanga ge yagenda maaso n'ayitamu okufuluma eggwanga talina muntu n'omu gwe yavuddeyo okumentioninga nti